Obwakabaka bwa Buganda bujjaguza leero olunaku lw'abakyala ku mukolo ogubadde mu ggombolola Musale Buwama mu ssaza lya Kabaka ery'e Mawokota. Nnaabagereka Sylvia Najjinda yeetabye ku mukolo guno era ng'ono atuuseyo ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi era ng'ono asookedde mu muluka gwa Mbizinya gy'alambululidde emirimu mu maka g'Oweekitiibwa Frederick Masagazi Masaazi n'emirimu gy'amaka amalungi akaala amatendo eri ew'omukyala Josephine Nantume n'omwami we Vincent Semanda ng'era ono gy'avudde okwolekera ku kisaawe ky'essaza ewabadde omukolo. Nnaabagereka atandikidde kulambula midaala okubadde ebintu eby'enjawulo ebikolebwa abakyala mu bintu okuli eby'emikono, eby'obulimi, eby'obulamu awamu n'ebirala bingi. Kirabo Shavinto omuyizi ku ssomero lya Lena Light School e Kayabwe asabye abazadde okulambika abaana engeri y'okukwatamu obutonde bw'ensi. Dr. Sala Nkonge Muwonge ssentebe wa Tabamiruka w'abakyala mu Buganda akubiriza abakyala okwenyigira mu kulima n'okulunda okusobola okwekulaakulanya basobole okusitula Buganda. Ate ye omubaka omukyala owa Mpigi Teddy Nambooze yeegasse ku bakyala banne ne yeebaza Nnaabagereka olw'omulimu omulungi gw'abakolamu ng'abakyala ate ne yeebaza n'abakyala banne okubeera abakozi obutaswaza Nnaabagereka. Olw'okutuwa olunaku luno olw'abakyala ne tukwota buliro n'otuwa obudde obungi bwe butyo n'olambula amaka amalungi obwedda tukola notes ate sawooka n'enteekateeka z'oyimiriddemu naame zituweeseza ekitiibwa ng'abakyala. Ye minisita wa Buganda atwala bulungi n'obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo yeebazizza nnyo Nnaabagereka olw'okubafuula abakyala abavumu era n'amwebaza olw'okubayigiriza ebintu eby'enjawulo omuli n'obukulembeze. Maama abakyala baagwamu okwetya. Abakyala bafuna obukulembeze nga bwe ŋŋambye. Abakyala kati bafunye obuntu bulamu webale okuleeta obuntu bulamu. Kampeyini y'obuntu bulamu nedda mu bakyala kubanga ffe bannannyini maka wadde tubaamu n'abaami naddala ku nsonga z'abaana. Nnaabagereka mu kwogera kwasabye abakyala okukozesa obukulembeze bwe balimu mu ngeri y'okuleka omukulu okubaako kye balaga bannaabwe be baba balese emabega era bayigirize bannaabwe so ng'era abasabye okukolera awamu. N'abantu abalala balina ebisomo gye bakola ne bayigiriza n'abantu abalala ebyo bye bamanyi. Kati nga gwe omukyala bw'oba ng'olina by'okola kiki bigasa gwe wekka nga gwe oba birina bye bikyusizza mu makaago ku muliraanwa oba ne mu bantu mukolera awamu bibaamu omugaso n'akatale ako kaba kagejja ne musobola mwenna okuba nga musapulayingayo ebintu eby'enjawulo. Ono bw'atuuse ku by'obulamu asabye abantu okwayo beekebezenga ssaako n'okulabira emibiri gyabwe nga bayita mu bintu ng'okukola dduyiro okusobola okwetangira endwadde. N'ekyokukuuma obuyonjo nga bwe twogedde era n'okwerabirira emibiri gyammwe. Biseera bingi obulwadde bungi busobola okujjanjabwa naye omuntu wabuleka n'ateekebeza ayinza okwesanga nti wabulabira nga ate tebukyasobola kujjanjabwa. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo nga bangi ku bano babadde bannaddiini awamu ne bannabyabufuzi.